السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tukomezaawo nate okubanga twejjukanya ku kiyitibwa obusika, wabula nga kye tuliko twebuuza omwana ono ow'obwenzi akusikira oba nedda. Kibuuzo kiri mu ddiiro, nange nno siyinza kukikusunira wabula okujjako okuvugira gwe kennyini ojja kweronderawo kakase nti omwana ono aba wuwo oba taba wuwo, akusikira oba takusikira, okusinziira ku ndaba ey'abamanyi n'ebigambo awamu n'obujulizi bwe batuleetera obw'enjawulo. Paati gye tuliko tuli ku mwana abaffe. Omwana ono ng'azaaliddwa mu maka g'omusajja, omukyala ya mufumbo n'omusajja mufumbo, naye nekyesangibwa nti mulimu omwana atankanibwa wa bwenzi oba si wa bwenzi. Omwana oyo ekika kye ludda wa? Katugende ku mbeera singa omusajja abeera omwana ono tavuddeeyo kubanga yeegaana mwana, naye ng'omukyala ayinza okuba ye akimanyi oba oli awo, omwana ono aba waani? أجمع أهل العلم على أن الولد إذا ولد على فراش زوجيا لم ينكره صاحب الفراش فهو ولده وإن ادعاه من ادعاه. Abamanyi bonna nga tewaliwo yayawukana, bonna bagamba nti omwana singa azaalibwa mu bufumbo ku buliri bw'omusajja, nabagambye ku buliri bw'omusajja tutegeeza omukazi. Amakulu singa omusajja avaayo ebisajjasajja, kambite na bisajjasajja ebitalina makulu, ne kijja kyenda ku mukazi wo ne kimuzaalamu omwana mu bufumbo obutukuvu mu makaago, ne kijja ne kisiniikinga ne kijja ne kimuzaalamu omwana, ne bukeesa enkya nga mu baana bo olinamu omwana atali wuwo, yayitira awo, naye ng'omukyala akimanyi. Walam yunkiru sahibu alfirash. Obukosa abasajja tuyinza abiseera businga tetwetoloola oba kaŋŋambe tetwerondalonda abamu, wadde abamu gye bali abeerondalonda, naye najja omusajja abaana be waliwo Allah gwasobola okugerera abaana n'azaalibwa naye ng'afaanana abaana bawaka nga tosobola na kumwawula, naye nga haqiiqata ayinza okuba nga si waawo. Oba si ekyo, omukyala n'abeera nga omwana yesi yamwenda bwenzi naye nga ate teyafaanana waawaka. Mu mbeera ziri bbiri abaffe bwe kijja bwe kityo, ng'omusajja teyeeronze naye ng'omwana ali mu babi, ye tasusula mu baana be, wadde ogamba nti baba abakebeze kuba akimanyi omukyala yamuwasa, wadde omukyala ayinza okuba yamuwasa ng'alimu emizeege. Eyo nno ennamula y'abamanyi gye tugenda okuba watunulira. Atugambye nti abamanyi bonna beegatta, tewali n'omu yakyawukanako, kubanga ekimanyikiddwa mu byombiriri ti mazima ddala omukyala oba omuntu yenna, omukyala atwalibwa okubeera nti ali mu bufumbo butuufu era tasobola kubeera nga mu mbeera eyo, abeera accused oba anenyezebwa, oba omusajja okunenyezebwa mu mbeera efaananako bwe bityo. Bo abamanyi bwe bwe bagamba, singa waba tuwavuddeeyo nsonga ezo tetusobola kubeera nga tunenya muntu yenna, wabula singa kyabika omukyala kye yasiba oba omuntu yenna kye yasiba ne byonooneka, kale wadde byonoonese naye ng'omusajja teyeetamiddwa baana be oba kugenda ku DNA test, ebyo byonna ffe tetubitunuulira. Qaala Abdul Barri, ebyo nno bigambo ojja bisanga abyogera, ojja kugenda mu yabyogera al Imaamu ar-Ramli, yabyogera Ibn Abdil Barri Yusufu bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil Barri al-Qurtubi mu kitabo ekiyitibwa at-Tamhid. Ebigambo ebyo bw'atyo bwe yabyogera. Naam, tugambye nti abamanyi oluvannyuma lw'okwegatta ku nsonga eyo, Abdul Barri naye bw'ati ayongezzaako ebigambo bye n'agamba nti alwaru laahiqu bil firash, omwana aba wa buliri, omwana atwalibwa okuba nti waaki wa buliri, n'olwekyo omwana taweebwa kintu kirala kyonna kitali buliri. Obuliri twabunnyonnyodde, buliri ye omukyala mu maka g'omusajja mu bufumbo obutukuvu. N'olwekyo kyava agamba wa inna dhalika min hukumi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, era mazima ddala ekyo nno kyali mu nnamula zimu ke ze yalamula omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. N'agamba nti wa min anna waladi zina fil islami la yulhaqu, ng'ate tukimanyi bulungi nti omwana w'obwenzi mu busiraamu muno bw'abeera ng'omwana akasiddwa nti wa bwenzi, la yulhaqu, taweebwa kitaawe biman yaddaihi, oyo yenna avuddeyo kubanga amukaayanira.
biijma'i ng'ekyo nno kyegattibwako abamanyi nga bwe yakireeta omanya yitibwa Abdul Barri mu kitabo ekitibwa At-Tamhid omujallado ogwokusatu safha ya 569. Qala Ibn Qudama ayogera Ibn Qudama sahib al-Mughni ekitabo ekiyitibwa al-Mughni omujallado ogw'omwenda safha ya 123 agamba ebigambo bino n'agamba nti wa ajma'u ala annahu idha wulida ala firashi rajulin fada'ahu akharu la yulhaquhu, singa omukyala akeera enkya n'azaala omwana ng'omwana oyo amuzadde mu nsobi ku buliri bw'omusajja, amakulu ng'omusajja yazze n'azaalira mu maka, si nsonga omwana oyo omukyala bakwenzeeko waka mu maka ga musajja oba mwali mu ffumbiro oba yakuyita n'ogenda wuwe, naye amakulu tubala oli mu ffumbo, kye bategeeza firashi, kubanga buli tubala gwe mukazi. N'olwekyo singa omukyala abeera mu bufumbo obwo n'abeera ng'omusajja yakwendako nga ofuluma n'ogenda oba mwasinkana mu biduula n'akwendako n'akutika olubuto naye n'oluzaalira mu maka g'omusajja ng'okyali mu bufumbo bwe, oyo omwana abalibwa nti wa musajja biijma'i. Abantu bamanyi bonna bakyegattako, omusajja oyo tamuweebwa newankubadde ng'afuddeyo n'akilaiminga. Wastadallu ala dhalika bi adillatin, era obujulizi ku nsonga eyo abamanyi bwe baleeta bwe buno bwe tugenda okutunuulira wammanga. Baleeta obujulizi awalan, obujulizi obwaleetebwa marawatuhu Aisha radhiyallahu anhu, bwe bujulizi obwaleetebwa Aisha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayogera n'agamba alwaladu lilfirashi wa lil'ahiri alhajara, omwana azaaliddwa yenna ng'azaaliddwa mu bufumbo obutukuvu ye firashi gye twagambye buba bwa buliri, amakulu omwana bubeera bwa nannyini buliri, omwana abeera wa bwannannyini buliri. Waladu lilfirashi kirimu amakulu, omwana wa mukyala waliwo obuliri firashi ng'obuli obufumbo butukuvu, ne wabeerawo firashi ng'obutumbo nga si bafumbo, nga wali bwe bakigamba nti omukyala omusanze mu kkubo ne mwendaganako nga temwemanyi temukoze ekimwekwanye bwekanyi boyfriend girlfriend byonna twalira wamu n'ozaala mu mwana oyo, omwana oyo gw'obuzadde togira nga amagezi go tegakulimbanga nti ogenda claiminga mwana oyo, omwana obusiraamu bwamuwa mukazi mu makubo mwayisa ago. Saate singa abeera firashi eya sahihi nga omukyala wamuwasa mu bufumbo butukuvu, oyo omwana abalibwa nga wa buliri bwa musajja, amakulu wa maka ga musajja. Walil ahiri alhajar, so oyo abeera ayenze eyatuusaako omukyala oyo ekikolwa ekyo, amakulu ne babeera nga beegatta mu bufumbo obwo, alina kkubwa mayinja. Bwatyo bwe bijja. Hadithi eri mu Sahihi Bukhari kitabu al-Fara'id, ekitabo kyogera ku migabo oba ku byetteeka, babil waladu lilfirash, mu mulyango gwogera ku mwana nti omwana alina kuba waki wa buliri, hurratun kanati, si nsonga obuliri bwa bwobwe, amakulu ng'obuliri bwa muntu alina rights zonna, au ama oba ng'omukyala yali muddu. Jaa fil Muntaqa, kitabo ebigambo byajja okuva mu kitabo ekiyitibwa al-Muntaqa, al-ahiru huwa zani, nga batugamba nti al-ahiru ye mwenzi omusajja. Kana al-aharu fil jahiliyati dhahira, obwenzi mu kiseera ekyobutamanya, giyite period of ignorance, mu kiseera ekya jahiliya bwali bweyolefu, amakulu nga bulinga olwaliro bulaba mu Uganda oba mu America oba mu nsi ez'abazungu, okwenda ku muwala wo tekugamba bakirabanga omwana akuze muleka agende ne banne like that. Wa huwa zina, nga bwe bwenzi. Wa kana ahlul jahiliyati yaquluna az-zina ma dhahara minha, era abasajja abaaliwo mu kiseera ekyo ky'obutamanya baalinga bagamba nti ekiyitibwa obwenzi bwo kye bamanyi bwebwo obweyolese. Omusajja nazza wali mukazi wo ku lusebenju oba muwalawo oba ani n'amuteeka wali kabalaza, naawe n'obayitako awo oba n'obayitako be muyitako mu bupooki awo nga bayimiridde ne bendaganako nga bali awo bayimiridde, kwe kusisinkana kwe kwendaganako. Dhahara, amakulu obuli openi, fahuwa athimun, era nga bagamba bannaffe abaali batamanyi mu kiseera ekyo nga bagamba nti era oyo abeera afuna omusango. Wamakana khafiyan, naye ate oyo abeera yeekwese ng'olwaleero bwe mwabigana nti waakiri yaligenze kali muloogi, kali waakiri yaligenze emuyenga nga bwe mwogera bigambo byammwe samasama gwe mwogera. Wamakana khafiyan, singa aba yeekwese, au mutakhidha au mutakhidhihi khadnan, oba kala ayina just ka boyfriend ke na ka girlfriend,
au mutakhidhihi khadinan oba kali boyfriend na girlfriend nga bwe mwogera. Ekigambo ekyo nno kibi. Olaba n'abazungu bennyini bakinyonyola ne batugamba nti someone whom you call a boyfriend mu makulu agamu ku bigambo ebyo is someone whom you share with sexual intercourse. Ye muntu oyo gwogenda naye mu nsonga ez'obufumbo, gwe muzannya naye akapiira, gwe mupuleyinga naye sexy, gwe mugenda naye mu nsonga ez'obufumbo, omwami n'omukyala, n'abeera nga bwe mutyo musisinkana naye nga temulinaawo bufumbo butuufu wakati wammwe, wabula mwegombagana bwegombaganyi ne musigala kubanga mwemalira obwetaavu bwammwe. Buli omuba mwagalidde, buli w'owulira ng'ojjudde olina obwetaavu bw'omukyala oba omwami ng'ogenda osinkana boyfriend wo ng'akikumalako ng'oddayo ng'otuula. Ebyo nno bye biganya abaana abawala n'abalenzi olwaleero kubanga bafumbirwa ensonga ezifaanako bwe zityo, ate n'abazadde ne batafaayo. Kyova olaba nga eno period of COVID-19 ate Allah subhanahu wa ta'ala abalagako. N'olwekyo tudde engulu abazadde, abaana kati bali waka bafuna mbuto, mubiraba ku mawulire ate nga bikyagenda mu maaso. Tusaba Allah tutaase. N'olwekyo fala ba'sa bihi, mu mbeera efaananako bwe bityo bo tebaakirabangamu mutawaana gwonna. Fa anzala Allahu tabarakahu wa ta'ala qawluhu, Allah kyava assa aya mu Qur'an n'agamba nti innama harrama rabbiya alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Bagambe gwe Muhammadi, innama harrama rabbiya alfawahisha, mukama wange Allah yagaana n'aziyiza ne yeekesa buli kyonna ekiyitibwa nga kya buwemu, ma dhahara minha wa ma batana, buli kyonna ekibeera kyekwese oba ekyekusifu wamu n'ekyoyolefu. Si nsonga omukazi ogenda kumwenderako mu loogi, ogenda kumwenderako wakaawo, ogenda kumwenderako kiro oba misana, oba ogenda muteeka wali mu lujjudde, byonna Allah tabarakahu wa ta'ala yabigaana. Ojagenda mu kitabo eno aya eri mu suratu Al-A'raf aya ya 33. Wa anzala Allahu ta'ala aidan, Allah nasa aya egamba, aya eyo nno mpanvu tujja gitunuulira nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba ku yo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Agamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti waman lam yastati' minkum tawlan an yankiha al-muhsanati, mummwe abeera tasobodde, waman lam yastati' minkum tawlan an yankiha al-muhsanati, aba tasobodde nga kummwe nga talina busobozi. Tawlan ekigambo ekyo abamanyi bakyawukanamu endaba ez'enjawulo, ezimu ku zo ziri 3 zajja mu tafsiri Tabari. N'agamba nti kye bayita tuul kitegeeza al-mutazawwiju bi hurri, omuntu yenna aba alina omukyala ali hurra, alina all rights, naye nga yandiyagadde okuwasayo omukyala omulala olw'obwagazi bw'aba alina, ng'omusajja okubanga alina obwagazi buyitirivu nnyo ate nga mukyala we alaba nga amukuluusanya, naye nga yandiyagadde afuneyo omukyala omulala. So kyava agamba nti omuntu yenna yandiyagadde okubanga awasayo omukyala amakulu atasobola kubanga awasa mukyala. Endaba endala gye baleeta man lahu sa'atan liziwaji, omuntu yenna man laisa lahu sa'ata, omuntu atalina busobozi buwasa mu ndaba mu tafsiri endala. Ebyo nojja besanga mu tafsiri Tabari, endaba z'abamanyi mu tafsiri y'ekigambo tawulan, omuntu atalina busobozi kuwasa mukyala, buwasa mukyala. Amakulu abaddu baali nga bangu bakuwasa mu kiseera ekyo, abatalina busobozi kuwasa mukyala ali hurra, ng'olwaliro bulaba mu Bawarabu nti okuwasa ku beeyi nnyo, bawasana golodi, bawasana biki. Abaana b'abantu bangi nnyo bali mu maka batudde, abawala n'abalenzi. Kyova olaba nga abasinga obungi obasanga bakola ebikolwa ebyekyononefu, ne bava ne bagenda mu Dubai ne wansi endala kubeera nga beemalako obwetaavu ate bakomewo mu mateeka agabafuga. Endaba ey'okusatu aljildu wasabru, kubanga omuntu akubwa embooko oba okugumiikiriza. Oyo omuntu aba ayina, omuntu ng'alina omukyala owaabwe aliko okuwasa omukyala ata omuddu. Eyo zonna ndaba z'abamanyi mu kunnyonnyola ekigambo tawulan. So Allah atugamba mummwe mwenna abatasobodde kubeera nga awasa anyankiha al-muhsanati, okubanga tawulan anyankiha al-muhsanati, atasobodde kubanga awasa mukyala ey'ekumi ayina ensa omukkiriza, al-mu'minati, mwaba abakyala abakkiriza, famimma malakat aymanukum, olunna agenda awase mu abo abalina ki, abaddu, abakyala abaali nga abaddu by then, kuba kati saawa zino tebakyaliwo. Lwankubadde nga abaana abagenda ebweru Abawarabu beera babatwalanga baddu, babalabanga baddu baabwe, kyovula nga babonyaabonya batwala bayisa mu mbeera y'emu gye bayisangamu abaddu. Mimma malakat aymanukum, mwebyo emikono gyammwe, abo emikono gyammwe begifuga, abakyala bali abaali nga abaddu, kuba omuntu yabeeranga n'abaddu nga 10 oba bameka.
So omusajja yalinga taganibwa kugenda kwegatta na muddu we kuba yalinanga right bwafuna obwetavu nga alina gweyigombye mu baddu nga waddembe okwegatta naye naye okumuwasa kyalinga kivve mu bawarabu nga si kyangu era yayagalanga okumuwasa kuba kyajjako ne mu suratul Baqara omusajja yata omuddu yata omukyala omuzaana ate oluvannyuma n'amuwasa yamalanga kumuta n'ava mu buddu. Wallahu a'lamu bi imanikum, n'olwekyo Allah yasinga okumanya obukkiriza bwammwe ba'dukum min ba'd, mmwe mwekka na mwekka. Fankihuhunna, mubawase abakyala abo biidhini ahlihinna, nga mufunye olukusa okuva eri abantu baabwe. Tomala gasinkana mwana w'abantu mu kkubo olw'okubaanyirira n'otandika okumusiiya n'omukwatirira nga agasajja agamu agatalina mpisa ge tuyitako mu makubo eyo. wa atuhunna ujurahunna, ate mubawe empeera yaabwe ge mahari gaabwe bilmaarufi, mugibawe mu mbeera esinga okuba ennungi. Temubalangira simanya nakuyamba singa saakuwa mahari walikoze eki sinakuyamba. Abasajja agamu n'ogalaba nga galina ebitimatima obukopi obuba bajjudde naba nga tasobola nakwata mahari kugawa mukyala ate nga kimanyi kyatteeka n'asalawo okugamulangira ate n'agamuwa n'agaana n'okuddamu oggula emmere ewaka ng'ayagala mahari ago omukyala gaba akwata ate gamuliise. Ezo nno empisa za mu nsiko abasajja abazirina musaanyi okubanga mweddako. N'olwekyo mugaba wa mahari gaabwe mugabe mu bulungi. Muswanaatin, nga mugawa abakyala abo abeekuumye abalina ensa, ghaira musafihati, wabula saaba aboononefu abalimu obwononefu. Amakulu omukyala bumala nga alimu obwononefu. Neewunya omusajja, nawulirako omusajja yagenda n'awasa yayitanga ku bamalaaya naye n'alaba malaaya gwe yeegomba n'agamba nti ono bwe mba muwasizza osanga n'ava mu bwamalaaya. N'akwata omukyala oyo malaaya n'obwononefu bwe n'asalawo yamuwase naye era kyali okyo n'amala n'abuddukamu. Subhana maliki dayan. Wala mutakhidhati akhdani, wadde abo ba boyfriend ne girlfriend temuwasa. Abaganda mulina enjogera gye bagamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Amazzi gasobola okukeera enkya wano olwaleero ne gaba nga tegakyakulukutirawo naye era lukyalumu n'etonnya era oba oliawo nga gakomyewo mu kkubo lyago gye gaali gayitiddeko. Kyekimu ku boyfriend ne girlfriend. Wawulidde mbagambye girlfriend ku saidi y'abazungu bamumanyi ng'omuntu gwe musobola okugenda naye mu nsonga z'obufumbo wadde temuli bafumbo ne mwemalako obwagazi mu mbeera efaanako bwetyo, omwana omuwala n'omulenzi. Abo tokkirizibwa, towasa, tonoonya. Leka amakulu mugende munoonye abaana ab'obuvunaanyizibwa mu maka g'abantu. Naye olwaliwo kye tumanyi boyfriend girlfriend byebyo. Ninayo ka boyfriend kange kale yali girlfriend wange. Muli eyo abantu bali mu kwendaganako mu mbeera ya boyfriend girlfriend. Kyova olaba nga Allah yabagaana okubanga bawasibwa abantu afaanako bwe batu, kubanga waaki osanga abazungu amakulu abagajja mu aya eyo nti abantu ababiri abasobola okubanga bakola ki, bazanya sex oba bakola sex. Manyi sex tekiwemula mu luzungu naye ate bw'okizze ne waffe mu Luganda ogisifundikira oyonoonye. Kyekimu n'ekyo. So sex oba okusinkanako obufumbo mwana wattu ekintu ekyo kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yakigaana kuba bo bombiri babeera basobola okuba nga bakola ki, nga basisinkagana. Ebigambo bingi nnyo abamanyi biboogera ku nsonga efaananako bwetyo. N'olwekyo wala mutakhidhati akhdan falamma jaa ahadul islami, tubadde tulaba ebyo byaliwo mu jahiliya, amakulu tukuwaako obwo obujulizi. Eyo ayo gyegisanga mu surati Nisa ya 25. Falamma jaa fi ahadi al-islam, omulembe gw'obusiraamu bwajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam azze atandise okubeera nga agezaako okusaasanya amateeka ga Allah mu Arabia oba mu Saudi. Kana min ahar bi amatin, kana man ahira bi amatin yamlikuha ghayrahu au hurratun tazawwajaha ghayrahu. Omuntu yenna yagenda nga nayenda ku muddu w'omuntu. Amanya abaddu nagamba mu jahiliya oli bwe yabeeranga n'abaddu baalinga nga oli wanabeera n'embuzi. Embuzi yeeno osobola ogitwala eri newakisa ezeeri ekyo bwe kyali. So kati oli yeegombanga omuddu banga alina omuddu gwayagala okufuna ng'agenda ateesa n'olinga nti owaayi nti bw'ompaayo akawala kamwawo nenkazaalamu nenfunayo nange ku muddu anankolera ewange bwekanaazaala ntwaleko ekyana. Ebyo kati bwe batwe bwe baakolanga. Oba n'agenda ku mukyala wa munne gwe yawasa mu bufumbo bwabwe bwaliwo mu jahiliya. Falladhi wulida ala firashihi ahaqqu bihi. Oyo nno obusiraamu bwe bwajja
oyo gwe bazaliranga omwana gwe bazaliranga ku buliri bwe amakulu mu bufumbo obutukuvu oli najja nalumbagana obufumbo bwa munne n'azaalamu omwana. Nabbi sallallahu alayhi wasallama omwana oyo bamuzanga eri nannyini bufumbo. Wa qadha sallallahu alayhi wasallama bilhajari al-ahiri ala ma'ana. N'olwekyo n'abeera nga bwatu nabbi n'asigala ng'alamula n'agamba nti omuntu yenna abalumbaganya obufumbo bw'omuntu bwatu n'akola ekifaanako bwe kityo alina kuba nga akubwa mayinja. Yastahiqu bifi'lihi arrajmi la lilwaladi, nga asana kusasulwamu mayinja so si kumuwa mwana. Naga gajja ku TV nga gonoona obufumbo bw'abantu n'amaka g'abantu gatabwangula gasaana kuwa mayinja so si kugawa baana abo ng'abasinga bwe mukikola. Era abaweereza bipuroguraamu ebyo basaanye okuba nga beegendereza kuba bayinza okumaliriza nga bali bamu ku balina emisango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana la yurjam azani almushrikina lakinnahu, newankubadde nga abakafiiri mu kiseera ekyo bo baali tebakuba mayinja, lakinnahu sallallahu alayhi wasallam lam yakhruj qawluhu dhalika ala ma'na al-ikhtisasi bi ahkami al-mushrikina. Teyaleeta kigambo ekyo kyakubeera nti omuntu yenna abayenze ng'ayendedde mu maka ga munne akubwa amayinja mu mbeera y'okubeera nti akaffafa oba avvoola enamula z'abashiriku eb'ekiseera ekyo eky'obutamanya ekyaliwo. Bal ala sabili al-umumi, wabula ekyo yakireeta nga kibuna paka n'olwaleero nga kyakukola, tekyakoma kubali bokka. Amakulu yali tali awo nti ali mu lutalo ne bali abakafiiri, nedda, wabula yakireeta ng'akitaddewo nga yenamula emu ku baffe naffe olwaleero etulamula. Iyo ne yabireeta omumanya ayitibwa Albaaji mu kitabo ekiyitibwa Al-Muntaka omujallado ogw'omusanvu safha ya 341. Bwatu n'abeera nga abitunnyonnyola. Naam. Qaala Ibn Hajar yayogera Al-Asqalani gwe tumanyi obulungi agamba nti nuqila an Shafi'i annahu qaala, ebigambo byajjibwa ku Imaamu Shafi'i nti yagamba liqawlihi alwaladu lilfirashi, ng'ayogera ku kigambo Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyogera nti omwana ow'obwenzi alina kuba wa famire y'oyo oba alina kuba mu famire y'oyo nannyini bufumbo ye musajja. Ahaduhuma, omu ku bombiriri maana yani yakyogera ku makulu, kina amakulu ga mirundi ebiri. Imam Shafi'i yatugamba nti alwaladu lilfirashi yo yakijjamu amakulu abiri. N'agamba nti huwa ma idha lam yakun yanfihi, kwe kubeera ng'omusajja teyeeganye mwana. Fa idha nafahu, ate bw'abanga amweganye bima shuri'a kalli'ani, ng'ayitidde mu kubeera nga bakolimiraagana wakati we n'omukyala nga bwe kyalalikibwa mu Qur'ani, intafa anhu, oyo omwana aba si wuwe. Wathani, n'amakulu ag'okubiri, idha tanaza rabbul firashi, singa wajjawo omuntu akayanira omuntu, ziri mu mbeera bbiri. Waliwo embeera ng'omusajja yeyeeganye omwana nga tiwannafunikawo omuntu yenna amukayanira, ne wabaawo embeera ng'omuntu azze ng'agasajja g'olwala gatalina mpisa, nkyayongera okubanga ngavuma mu mbeera efaanako bwetu, si kyabuvunaanyizibwa ne bwe tuba tugenze mu mateeka ga ddiini, naye mu mbeera ez'obuntu ng'amawanga omuntu asaanye kubanga akola kintu kifaanako bwe kiti ekivve. Kyova olabanga n'obulwadde buno Allah atandise okubeera ng'aleeta ebikemo n'okuleeta ebizibu byonna ebibuna ensi yonna, olw'ensonga nti abantu bonna abasinga obungi, musilimuhum wa kafiruhum, bonna bwe bato bwe bali, abasiraamu n'abatali, embeera mwe bakola ki, mwe batambula. So n'olwekyo amakulu ag'okubiri Imaamu Shafi'i ge yatuwa kwe kubeera nti omuntu ajja n'akayanira omu ku baana bo mu famire yo. Falwaladu li rabbil firashi, omwana oyo aba tasobola kuwaabwebwa kisajja ekyo, kyetagana kutemako butemi mutwe, wabula ateekeddwa okuba ng'omwana asigala nga wa mu famire eyo. Thumma qaala, oluvannyuma yagamba ebigambo bino, wa qawluhu lil ahiri al hajar, naye ekigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyogera okugamba nti walil ahiri al hajar, n'omuntu aba ayenze azze n'abeera ng'ayenda omwenzi akubwe mayinja, ayi azani alkhafiyi azani alkhayba walhirman, lizani alkhayba walhirman, omwenzi yenna ammibwe ddala aleme kubanga aweebwa mwoyo. Walil ahiri zina, al-ahar az-zina, kibategeeza al-ahar bwe bwenzi. Wa ani al-khayba, nekyategeeza al-khayba maanahu huna, kyategeeza wano hirimani al-walad alladhi yadda'ihi, kwe kumugaana okumuziyiza okumuwa omwana oyo gwagezaako kubanga akola ki, ng'amwezzaako oba ng'amwesibako. Ibn Hajar yabinnyonnyola ebyo nga bwe tulabye mu Fathu Bari omujalladu ogw'12 safha ya 306. Wa Nawawi, ne Imam Nawawi n'akinnyola fi Sahih Muslim. Nawawi
sahihi Muslim bisharhi an-Nawawi mujallad ogwe 10 safa ya 307 naye bwatyo nabanga yakinnyonnyola. Qala Ibn al-Hajar ayogera n'agamba nti nga bwe tunnyonnyodde ebigambo ebyo yabinnyonnyola. Qala sallallahu alayhi wasallam, nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba alwaladu lilfirashi wa lilahiri alhajari, omwana yenna azaliddwa mu bufumbo obutukuvu nga waliwo omuntu azze n'alumbagana amaka g'omuntu n'azaala mu mukyala w'omwana, omwana oyo asigala wa mu famire eyo, n'oyo abeera azze n'alumbagana amaka ge akubwa amayinja. Ayi li sahibi alfirashi, nannyini bufumbo, nannyini mukyala yaba nannyini mwana. Wal muradu min alfirashi huwa almar'a, kyategeeza mu hadithi eyo alfirashi ye mukyala wo ow'omu bufumbo. Fa innaha tusamma firashan, omwana oyo omukyala oyo ayitibwa obuliri lirrajuli eri omusajja, wa izarihi era enkutu ye, wa lihafihi era ekyebikko kye kyeyebikka cover. Wannabi sallallahu alayhi wasallama akhraja al-kalam makhraj al-qasamati, nabbi sallallahu ayogera ebigambo ebyo nga bw'onolaba engeri gye mu mbeera y'okutematema. Faja'ala al-walada li sahibi al-firash, n'abeera ng'omwana yamuwa nannyini bufumbo omusajja, wal hajari lilzani, n'abeera ng'ate omwenzi amugabanyizza buki kubwa mayinja. Faqtada, n'ekyo nekikwatagana oba nekikwatagana mu mbeera nekitegeeza an la yakuna alwalada liman la firasha lahu, ti omuntu yenna atalina bufumbo agenda alumbagana obufumbo bwa banna tasobola kutuuza bwereere bwe wamu, ateekeddwa kubanga akuba mayinja, tateekeddwa kubanga afuna mwana, kubanga talina tteeka lyonna limuwesa mwana. Kama la yakunu alhajaru liman la zana minhu, ngera bwe kisobola okubeera nti omuntu asobola kuba mayinja nga tayenze. Sitegeeza nti bannanga abalina abafumbo mugende mwende ku bakyala babannamu abafumbo nti bagambe mulina obufumbo ate muba mukuba mayinja, era omwana takuweebwa kubeera asigala mwana wa bwenzi. N'olwekyo idhil qasamatu tanfi asharika, kubanga nabbi kugabanya kuno kwabagabanyizza buli lutematema ebintu ne tugamba nti ono kino kyono ne kiri kyeri, tanfi kibeera kivuddemu kugamba nti tanfi sharika, kiba kigeza tuggyewo obumu ebyokugatta obuyinza mu mbeera efaananako bwebityo. ثانيا obujulizi obulala an Aisha radhiyallahu anha qalat, obujulizi bujja ku Aisha mama wabakiriza agamba nti ikhtasama Sa'd bun Abi Waqas, Sa'd bun Abi Waqas tumanyi obulungi yavaako ne hadithi mpitirivu nnyo, ate nga waliwo ne hadithi ziri mashhuru ennyo zetumujjako nga hadithi y'ekimu ekyokusatu mu maali y'omufu n'ebirala. Neno hadithi bwetera yamujjibwako Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd musajja sahaba mukulu nnyo mu basahaba ba Nabbi sallallahu abali ab'okumwanjo. Abasajja Sa'd yafunamu obutakkaanya n'omu ku basahaba abalala ayitibwa Abdullah ibn Zum'a, mutabani wa Zum'a. Atugamba wano nti Abdullah ibn Zum'atu bun Qais, Abdullah yali mutabani wa Zum'a mutabani wa Qais bun Abd Shamsi, yali mutabani wa Abd Shamsi bun Amir mutabani wa Amiri. Sahabi, yali sahaba kusaidi ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, yali ku basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa akhu Saudatu, era yali oyo yali mwannyina wa Sauda. Sauda tujja mulaba ye mukyala gwe baali bagezaako kubeera nga bakola ki nga basika omuguwa wakati awo. Tujja kubimala kasooka tudde tulabe. N'agamba nti bagenda ne babira baakaya ne bafunamu obutakkanya fi ghulamin, ku mwana, waliwo omwana. Faqala Sa'd n'agamba omwana ono yajja atya. Waliwo muganda wa Sa'd yali agenda okufa, n'alamira n'agamba muganda wange nti omwana oyo muwala Zuma gwalina nti omwana oyo mwana wange, naye bwe mbanga nfudde ogenda ng'emakka omwana oyo n'omugjayo, omwana wa kika kyaffe, nga bwe tugambye mujahiliya bwe twabitunduddeko bwe byali. Fakhtasama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ne bagenda eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga akola ki, abataawuluza kuba sahaba bwe bafunangamu obutakkaanya. Kooti yaabwe yalinga wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, bwe batyo ne bajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne batuula Nabbi abalamule. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga ne bamwanjulira ensonga. N'agamba nti hadha ya Rasulallah, owange omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadha ibn akhi Utuba, ono omwana Utuba ono yali mutabani wa gundi, yali muganda wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Kati Sa'd ayanjulira Nabbi n'agamba nti ya Rasulallah, hadha ibn akhi Utuba ibn Abi Waqqas,
omwana oyo Abdullah ibn Zum'a gwalina kubanga Saadi yali agenze okunona omwana e Makka. Omwana oyo Abdullah ibn Zum'a n'amulemera ne bagenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga abatawuluze yaba abasalirawo. Kakati bwe bagenda Saadi ayanjula ensonga amati ya Rasulullah, omwana oyo mwana wa muganda wange Utuba mutabani wa Abi Waqasi gwe tumanyi obulungi. Out together. Kato Utuba ibn Abi Waqasi huwa alladhi shajja wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oyo yomu kubagamba yatusa ko lubali ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Utuba muganda wa Saadi ibn Abi Waqas ayogerwako. Bagamba kigambibwa mu byafa by'Obusiraamu nti omu ku baatusa olubale ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kyenyi. Awutegeera wakassara rubaayitihi yawma Uhudin, n'abeera nga batu yamutuusaako ekintu ekyo ku lunaku lwa Uhudi oba olunaku lubalwa n'olutalo lwa Uhudi. Qiila kigambibwa innahu maata kafiran, yafa mukafiri. Waqiila era nekigambibwa amakulu bigambo bijja bingi ku ye innahu intakala ila al-Madina, yakyuka oba yasenguka n'agenda e Madina qabla al-hijra, nga hijira tennabaawo. Wa maata fi l-islaami, naye bagamba nti yasiramuka kuba wano hadithi etulaga nti yali Madina we yagambira munne gye yava ekyafayo gye kyava nti yagambira Saadi agende e Makka aggyeyo omwana waabwe. So Ibn al-Athir yayogeraho agamba Izzuddin Abul Hasani ala Ali ibn Muhammadi al-Jazari abyogera ebigambo ebyo mu kitabu kye kiyitibwa Asadul Ghaba fi tamyizi sahaba. Ebijja bisanga ekyafaayo ekyo fi Asadul Ghaba fi tamyizi sahaba ekyatahaqqaqibwa n'abamu ku abamanyikiddwa. Mujalladu ogwo ojja gusanga mujalladu gwakumeka gwakusatu safa eya 1565. Oyo n'abakyagadde ekyafaayo ekyo ojja kisangayo. Tuli mu hadithi kyava agamba bwe bali tuli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saadi ne Abdullah ibn Zum'a n'omwana bazze Nabbi abalamule. Abafa omwana ono ani alina omutwala, kubanga Saadi agamba nti omwana ono muganda wayitibwa Utuba yamumulamira abeere nga amujja ku binti Zum'a amumujjeko amutwale. Ate Abdullah ibn Zum'a yamukaanira naye agamba nedda ono omwana wa famire yaffe, kakati bazze eri Nabbi abalamule. So Saadi agamba nti oyo omwana muganda wange ahida ilayya annahu ibnuhu, yaŋŋamba nti mwana we era nampa obuvunaanyizibwa obumulabirira oluvannyuma lwe. Waqala Abdullah ibn Zum'a, Abdullah kyava agamba naye ndaba ayogera naga nti hadha akhi ya Rasulallah, ono omwana muganda wange. Ontegedde bulungi? Wulida ala firashi abi min walidatihi, yazaalibwa mu bufumbo bwa kitange. Amakulu Utuba muganda wa Saadi yalumbagana obufumbo bwa Zum'a, n'abeera nga bw'atyo azaala mu mukyala wa Zum'a omwana. Owulidde? Abdullah yali mutabani wa Zum'a. Kati ono omwana naye Saadi gundi Utuba ajja alumbagana maama wa Abdullahi amuzaalamu omwana, ate nga Zum'a omukyala oyo yali mukyala waani wa Zum'a. Nolwekyo fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, Nabbi n'atunuulira ne yeetegereza ennyo. Faraa shibha, kyava alaba okufaanagana bayinan okweyolefu bi'utubatin, ng'alabira ddala omwana afaananira ddala Utuba kuba Nabbi yali amumanyi. Faqaala, Nabbi kyava agamba huwa laka abdu, oyo omwana wo abdu. Oyo mwana ki? Omwana amakulu Abdullah ibn Zum'a baali bazze eri Nabbi abalamule nga nti huwa laka, oyo wammwe, amakulu wa famire yammwe, wowe wammwe. Alwalalu lilfirash, kyava agamba nti alwalalu lilfirash kyambaga nti abanga omwana aba wa buliri, omwana aba wa bufumbo obutukuvu, aba wa mu bufumbo. Bw'olumbagana maka g'omuntu nga yawasa mukyala we mu bufumbo, oyo omwana aba wa mu maka ago. Toddangayo n'osaalimbiza embaliga zo mb'ogenda kubanja mwana wo. Walil ahiri alhajar, osaana busaana okuba mayinja. Bino byenjogera si bibyo Nabbi bye yayogera, naye mbigezaako bigamba mu mmwe nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam olaba yagamba Utuba n'agamba Saadi ibn Abi Waqas n'amugamba nti alwalalu lilfirash, omwana oyo aba wa mufumbo eri. Muntegeera bulungi? Omwana wa mu bufumbo eri gye yazaalibwa. Amakulu ono yalumbagana talinaayo haqqi yonna. Walil ahiri alhajar, naye ate omuntu aba alumbaganya ateekeddwa kuba mayinja.
abaaliiro bano abatambuza embaliga zaabwe ne bagenda mu maka g'abantu mbu babanja baana ne babeera nga balumbagana amaka g'abantu okugacyankalanya n'okugatema n'okugayawulayawula mu mbeera efaananako obwebityo basaana kuba mayinja olw'embaliga zibagenda bawuba mu maka g'abantu. Nolwekyo wahtajibi minhu ne Zuma omukyalo ono yali azze binti Zuma naye yali azze kyava agamba binti Zuma ono yali azze nga ye nannyini mwana yazaalibwa makulu yazaala omwana n'amugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam wahtajibi minhu omwana oyo nkusaba beera nga weebikkirira min alhijab weebikkira amakulu yambala ebyambalo oleme kubanga olabika olw'omwana ono kubanga omwana ono bajja kumulaba nga afaanana famire endala ate nga gwe yamuzaala oli mu famire endala. Oba ontegeera bulungi? Yagamba binti Zuma n'amugamba nti weebikkirire ku lw'omwana oyo kubanga buli lwanaalabika nga omwana ekifaananyi olwa Nabbi yamulaba n'alaba nga omwana afaanana Utuba ow'omu famire ya Sa'ad ibn Abi Waqas ate n'aba nga amuwaddeyo mu famire yaani ya Abdullah ibn Zumu'a kubanga ye waali obufumbo obutuufu. N'amugamba binti Zuma nti omwana oyo nkusaba weebikkirire olw'omwana oyo kubanga bw'anaalabikanga bw'atyo bw'afaanana omuntu n'amutunuulira n'atunuulira naawe yamuzaala ng'omwana wamugaba mu famire endala ate ng'oli mu famire endala. Okitegedde bulungi? N'olwekyo kyava agamba omukyala yeebikira falam tarahu Sawdatu qattun omwana teyaddamu kukola ki kumulaba. Omwana yali Sawda teyaddamu kumulaba amakulu yeebikkirira omwana teyaddamu kumulabako mu feesi wadde omulundi n'ogumu. Ebyo nno ebigambye tubadde twogera wano mbadde nkunnyonnyola wano ku Abdullah ibn Zum'a tugambe Abdullah ibn Zum'a bun Qais bun Abdil Ashamsi bun Amiri sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yali sahaba wa huwa akhu Sauda ye yali mwanyina wa Sauda binti Zum'a. Sauda ono ye yali nannyini mwana wali gwe batulaze. Sauda ye yali azaala omwana gwe bayita oyo binti gwe erinnya eribadde lijja bayita binti Zum'a ye Sauda binti Zum'a. Owulidde? Baali ba luganda. Yali muganda waani? Yali mwanyina wa binti Zum'a wa Sauda binti Zum'a. Baali baki bannyina. Kakati omwana ono Sauda mwanyina wa Abdullahi ye yamuzaala radiyallahu ta'ala anha. Zawwaja an-nabi sallallahu alayhi wasallama لأبيها أقام رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها ابن سعد بن محمد سعد بن tunzo butagenda wala nnyo mu sharh ya Uganda amakulu kibadde tunonya mu hadithi tubadde tunonya ekikulu okukakasa ti omwana bw'abanga azaaliddwa ku bufumbo bw'omuntu obutuufu ng'oli alumbaganya maka ga munne omwana ateekeddwa okubanga azzibwayo mu bufumbo obwo. N'oyo yasaalimbizayo embaliga ze tateekeddwa kugendayo kuba waagenderayo amateeka gagamba nti aba yekakasizzaako obwenzi kennyini ate singa naye omukyala naye akikakasa kiba kitegeeza n'omukyala yayenda naye aba akubwa amayinja wabula ate omwana asigala mu nnamula yeemu asigalayo ku sayidi. Omukyala singa akikakasa omwana aba afudde wa mukyala omusajja mukyala afudde omwana asigala wa mukyala kuba akikakasizza. Naye ate singa takikakasa omusajja ne tumukwata n'abonerezebwa n'awa ta'zir osobola omuwa n'ekibalonza bakyakuttibwa bwattibwa era omwana asigala wa mu famire eyo bbanga lyamala ng'omukyala tavuddeyo kakasa nsonga eyo. Nolwekyo wa Utubatu bun Abi Waqas innama idda'a hadha alwaladu min jihati zina. Utuba yavaayo kubanga omwana oyo amukakasa yikakasako nti mwana wuwe olw'okuba nti yagenda n'ayenda mu bufumbo bw'abali fil jahiliya mu kiseera eky'obutamanya ignorance, period of ignorance. wa mithlu hadha kana yulhaqu bihi kubanga mu jahiliya bwe kyalingawo ekyo kifaanako bwe kityo omwana baamumuwanga kubanga yali ayinze mu nkukutu. Lawidaahu baadama aslama fil islami newankubadde yalinga asiramuse baalinga bakkiriza okumumuwa kuba yali ayinze mu nkukutu naye amateeka ne gajja ne gagaana embeera efaanako bwe kubanga etuukawo. Ma lam yakun hunaka sababun huwa awla min man idda'ahu kubanga bwe wataavangayo muntu mulala amukaayanira oli yagambanga nti mwana wange baamumuwanga. Wa fil mas'alati Zum'a bwe tutunuulira mu mbeera ezo ebiguddewo ku Zum'a nga bwe embeera bw'ebadde kad kaana ma huwa aqwa min az-zina ekyali kisinga ekyamaanyi ennyo mu bwenzi wa huwa iddi'a'u al-firashi lahu ye muntu okubeera nga agamba nti omukyalo ono wange. Fa inna amata Zum'a omukyala oba amata Zum'a omukyala yali omuzaana
ewa Zum'a idda ibnu Zum'a laha omwana wa Zum'a yavaayo n'agamba nti omwana oyo weewaabwe ya Abdullah ibn Zama gwe tulabye oli eyavaayo n'agamba nti omwana oyo wa walidatu abihi kitegeeza nti omukyala ono binti Zum'a yali mukyala muzaana eryani eri Zum'a yali mukyala muzaana eryani eri Zum'a wa ma'anahu wata abihi laha kitegeeza wata abihi laha nti Zum'a kitaawe wa Abdullahi ono yayina omukyala gwe bayita Zum'a awo gwe bayita Sauda yali omuzaana gwe yazaalamu abaana abo kati omu ku baana yoyo gwe baali bakayanira kibategeeza ekyo. Waqala Ibn Qayyim al-Jawzi ebyo nno jabbisanga mu hadithi mu kunnyonnyola sharhu al-Bukhari ekyafayo gyakisangayo kitabu al-Fara'id ekyogera ku Fara'id baabu man idda'a akha au ibna akhi omuntu yenna abazze ng'agamba nti ono muganda wange oba mwana wa muganda wange. Hadithi eyo mujjo gisanga ya kakaaga 765 omujallad ogw'omunaana gwa Sahih Bukhari safha ey'15 jabbisangako Saudatu binti Zum'a bun Qais jabbisangayo ojja kubanga okolaki obiraba. Innaha ummul mu'minina tazawajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuwasa naam wa utbatu wa qala Ibn al-Qayyim ayogera n'agamba nti fa hadha al-hukm an-nabawi olw'ennamula y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo gye tulabye aslun fi thubuti nasabi bil firash tukakasa bukakasa nti ddala mu butuufu kikakasiza ddala nti omuntu bw'abeera ng'alina obufumbo obutukuvu ku mukyala buli bonna abaana babazadde babeera babi ne wajja omuntu abakayanira tekyetaagisa na kugenda mu DNA tekisoboka. Thalithan ekyokusatu ma rawahu Abu Huraira agamba Ibn al-Qayyim abyogedde ebigambo ebyo jabbisanga mu kitabu kiyitibwa Zadul Ma'adi ojja kukisangayo mujalladu gwa 5 safha ya 410 jaggisangayo. Thalithan ekyokusatu ma rawahu Abu Huraira atuleta ebigambo radiyallahu ta'ala anhu agamba nti anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba alwaladu li sahibi al-firash omwana abeera wannannyini buliri. Hadithi ero gyagisanga mu Bukhari sharh al-Bukhari kitabu al-Fara'id babul walad lil-firashi babul walad lil-firashi hurun kana aw ama wawulidde mujalladu gwa 8 esafha ya 11 agambye nti ojabbisanga ebigambo ebyo ngera bwetu byogera mu Sahih Bukhari ngera agamba nti omwana aba aliko kubanga akayanirwa aba asigala mwana wannannyini buliri wannannyini mukyala. Wabillahi at-tawfiq. Ebyo nno bitubadde tulaba byonna bibadde bikwatagana ku mwana ku mukyala ng'abadde mu bufumbo obutukuvu n'ayenda oba ne bamwendako mu bufumbo obwo oba ayendedde waka oba ayendedde mu loogi oba ayendedde ku mulirwano oba mu ffumbiro oba mu luggya oba mu kisaawe naye nga tumubala nti mukyala mufumbo omwana gw'azadde asigala wabba singa akakasa omukyala nti ddala mbutuufu nayenda akubwa amayinja n'omwana asigala wa mukyala omusajja taba wuwe wabula ate era omusajja singa ajja n'amukayanira omusajja asobola okuweebwa ta'aziri kibonerezo singa omukyala agaana naga nti si kituufu omusajja ayinza okubonerezebwa mbeere faanako bwetu banaakebera oba aliko ekikyamu ku mutwe singa kisangibwa nga talina naye nga ddala kituufu kyakayanira bwekyo ayinza okuweebwa ta'aziri n'omwana tamuweebwa. Wabillahi at-tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsigadde amannya Umar Sulaiman Kasule mu kikwatagana n'obusika obw'eddiini Busiraamu.